Abakulembeze n'abantu abatali bamu bitundu eby'e Karamoja basiimye Omusumba Solomon Mwesige nga yakulembera ekitongole kya Feed the Hungry East Africa olw'omulimu gwakoze mu bitundu bino okutaasa abantu baabwe bakulembera abadde bafa enjala n'okulya ebintu ebitategeerekeka. They have the energy and the strength to go to the garden and work the garden. So this intervention is going to continue transforming people and empowering them in their households. Children are going to be able to go to school because at least they have something in the stomach. Before this time, even children could not go to school, they couldn't study, they couldn't concentrate because they're hungry. Sabbiiti eno Omusumba Solomon Mwesige yazzeemu bitundu eby'e Karamoja mu disitulikiti y'e Kotido okwongera okunnyikiza enteekateeka gy'aliko ey'okudduukirira abeeno n'obuyambi bw'emmere, enva n'ensigo ez'omuwemba wakati nga sizoni yaakaddamu. Musumba Solomon Mwesige agamba nti abantu beno bakulungudde ebbanga lya myaka 3 nga tebafuna nkuba etegerekeka ekiviiriddeko ebirime byabwe okwongera okuggwaawo nga n'ekivuddemu y'enjala kakutiya erumya abawera abangi ne balekebwa nga balwadde ebitagambika ate abalala nga bafu nga n'abandi bawaliriziddwa okutandika okulya ebikoola. Ekizibu ekiri wano guno omwaka gwa kusatu enkuba etonnya katono ng'emmere etandise okukula n'efa. Ate bo balina season emu yokka, balina season emu, si season 2. So kati guno mwaka gwa kusatu tebakungulangako. Mu kitundu kino gye kisanze abalongo abaali baweddewo olw'enjala nga bano baakonzebwa okutuuka okwagala okuggwaawo olw'okuba nti ekyokulya bo n'abazadde baabwe baali wammanta kiwammante. Abaana bano balongo boolaba era mmwe abatuyambyeko kino kye kikolebwa. Abasinga obungi waliwo n'abaatuvuma ne baga nti mwe mulimba ebifaananyi simanyi mubijeewa, era njagala vidiyo ngibeeremu n'abaana mukakase nti ekintu ekyeno kibi nnyo nga bw'okiraba. Musumba Solomon agamba nti ku kanisa ya Pentecostal Assemblies of God esangibwa e Kotido ewali sitoowa ez'emmere ya Feed the Hungry East Africa bafumba emmere buli lunaku okwongera okuyamba abasobola okutuukayo basobole okufuna ak'okuzza eri omumwa. Abantu beno okulaba ku kyokulya kyamagero ddala nga n'entamu ombeera mufumbiddwa emmere bagikokota kwagala kugikulamu ntobo olw'olubuto olubeera lubanja ekyokulya buli kadde. Abantu betuwa emmere waliwo abafikka naye ne bavaayo ne bajja ku kyaki eno awali stores zaffe naye nga baleeta n'abaana ne babasitula ne bajja nabo. Bano obalaba obugumba bwereere, ekikopo tasobola na kukkiriza akasigaddeyo era akajjayo. Gwalya n'osuula oba atuuka eyo n'olowooza nti bino byakusaaga simanyi tubipanga njagala olabe ate n'emabega nese pictures zirabye abantu bali baleeta abantu. Mu kitundu kino era ewali namukadde akulidde emyaka ng'ono asiimye Musumba Solomon Mwesige olw'enteekateeka eno ng'agamba nti singa yafa dda olw'enjala yali emuluma nga talina kyakuzzaako wabula ng'asiimye Omusumba olw'enteekateeka eno n'okumudduukira n'ekyokulya. She's saying that if you people could have not come, she could have died by now. Abantu mu bitundu ebyeno bagamba nti abatuuze embeera banyigiriza ebitagambika nga n'okusinga eddama n'okoddeyo ebyaliwo omwaka oguwedde ng'abantu abawerako baafa ng'entabwe yali eva ku njala y'abaluma ebitagambika ne bawalirizibwa okulya emmere ey'oku nsiko okuli emiddo nga ne gye byaggweera abasinga ku bo nga bafudde nga n'abawerako emagombe baasimbayo kitooke. I think as a sub-county we registered in total a number that was nearly climaxing to 100 people. And these were mostly those who were elderly, children who were orphaned because they don't have both parents perhaps and they were struggling to cope. And then those that ate the wild cassava and they couldn't contain that poisonous element within it. For us it was higher than 2 or 3 years ago because we have never seen such kind of rate of death that we saw within our community as people were dying as a result of hunger.
So for the last year, it was much more higher. It was quite extraordinary because you were losing so many people within a short while. Mu nteekateeka ne baddemu okugaba emmere y'akawunga n'ebijanjaalo Musumba atuuse mu bitundu eby'enjawulo n'okusinga ddala mu Manyatta bano gye bawangaalira kw'ossa n'ebyalo ebitali bimu n'okudduukirira abantu b'eno n'obuyambi bw'emmere okubayamba okufunako okuzza eri omumwa.